Kale. Program chiri chitya kwetu chali. Nyongero bebaza mwena abatekubiddeko. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndowooza vibe ogiraba essaawa eno tuli ku Washing Bay wano bayitawo Daddy Quick Lounge. Bangambye okwata kyebukesa ku oba otuuse. Opposite waiwayo botu se wetukoledde olunaku luno olwaleero era bwe ntyo nyongera okubeebaza nti mwenna bannaye mwebale nnyo kubanga mutwekumiddeko tugenda kubeera Bukesa Club Ambience tugenda okubeera mujje tunyumirwe nga ate bwe tunywa amazzi agahanawo ebirala bijja kubeerayo naye agahanawo tetugettanire nnyo amazzi ago era Haji nkutumiddeko ne nkwagaliza Idi ennungi na buli musiraamu yenna eyasiibye tubaagaliza Idi ennungi omanyi okutwala salaamu. Yes. Anti nesiri musiraamu naye nsobola. Atugireke oyinza osobya eddagala. Tugireke tukyali waleero ne bakanaabe naye bantumye lya nakanaabe era nalyaniriza erinnya so ku Dianah Nabatanzi nagaseeko Dianah Nabatanzi nakanaabe so njatambula n'eryo mpola ne mbajjukiza mwenna temwerabira abantu baffe mwenna abatwagala ba Institute eya International Paramedical School wali emayabe bokka bagenda okuwa kosi ennungi wogenda okugenda osoma ebya nursing ne midwifery nga birungi ddala koses endala nnyingi nnyo ze balina emayatuukawo babeere nga bakuyamba mu ngeri y'enjawulo era obuke mu byonna bye weetaaga kale nga tweyongeddeyo maaso anko olina kyobadde oyagala okugamba. Anti nze mbali nja kutumirako abantu bange nsobola kutumirako madamu wange gwe ndese ewaka endamu nentumira blaza wange nentumirako ne mami wange nentumirako ne staff yonna gyenkola nayo wano barwita baliyo abantu bangi eyo baliyo barwita bonna okonyeeko Rita baliyo bangi baliyo ne banji sobola kumwogera ba Brian gye baliyo ba Stella gye bali bonna bwe baliyo mabega bonna gye baliyo mabega sigadde Musime Jowero big up Musime Jowero webale nnyo webayidde waliwo wano omuwanvu akudewa olaba nze kamba I use English with him jangu wasokoje jangu todduka bangambye dde Oluzungu tolumanyi naye njagala bakakasa nti Oluzungu olumanyi baako ekibuuzo ky'oba omumbuuliza. That madam was saying, you want to speak English, and you want to talk from you, Okay. This madam. Agambye agenda kusonyiwa obadde olina z'omubanja. Mala nyina ze mumanya mpitirivu naye ngina musalyako omwasakasa ayogera Oluzungu. Okay, kati abuuze mu Luzungu. Walter, that madam is saying, do you know Luganda? I don't know Luganda. Ng'omusembereza. I don't know Luganda. Buuza ekirala. Because I told me you wanted to speak Luganda. Soko kiddemu ekyo? But you were saying. Leka nkwatira omuzindaalo. Leka nina omutwalo gwo nno. Wakaliako 10. Jangu sembera jangu. Madam was saying you want to speak Luganda. What are we going to do you? I will learn how to speak. But no, I don't know how to speak Luganda. Which tribe are you? I'm from Buganda. The tribe? The tribe? Yeah. Mucholi. Mucholi. Okay, just greet them in Lucholi. Mucholi, poe matek. Afoyo matek to damo. How do I respond? Afoyo bear. Afoyo bear. That is how I respond. Yeah, I understand. Okay. So how do you say that I love you so much in Acholi? Amaru matek. Amaru matek. Am I right? Okay, kali. Abalabi bachiri kitya? Amaru matek. Mwena mbagala nnyo kye kitegeeza. Okay. Just tell them that we're going to be at Ambience this evening. This evening at Club Ambience, Bukesa. Have you ever been there? Yeah. Yeah. You call them upon. Which? You call them that we're going to be at Club Ambience. Hey, I'll come. Do you know how to dance? Yeah, I know how to dance. Okay, people are watching you live on TV. So tell them that they're supposed to be at Club Ambience in Lucholi. Chanin, meru beru no kanene. Hey. Chogede chechitufu. Chani, wanu lwakota hakanene. Hey. Lwakwana hakana be. Hey. Paul wani kanu tujuani. Pe hama kompetie. Lwakwana hakan to hachil. True. Yeah. Chitufu.
naye nga tumwogere no tulina okwongera oluzungu kati waliddeko 2 malayo omutwalo njagala kunyuka abantu banene malayo omutwalo ddamu omugambo ekyo oluzungu mubuuze kale oba yalidde ekyemisana mubuuze oba yalidde ekyemisana Have you eaten the supper? Oli mutuufu jangu kuweza tuzo wezeze 3 jangu owezeze 3 jangu yangwa nawe ezo 3 kati malayo akasambu jangu anko nawe jangu lekangu oli mutuufu nnyo si kyekyo kale kati tukole kimu kyokka ekisigaddeyo oli tumuveeko nyambo ngambire abalabi ba kiri kitya program kiri kitya nti obaagala nnyo era babeereko nnyo ku BBS Telefina bagitege mu luzungu nawe leka kyogere tugalewo show omutwalo ndeserete omutwalo gw'omwana ate ngenda kwongera mu ebyo kyogere tubaagala nnyo mwebala okutega BBS Telefina kyogere kikupeewo nga tagenderedde malayo ebiri okoze ez'olunaku zizi nonno bagamba zikunyeko owulire kyogere naawe yes kyogere thank you ebyaddala oli kumulama tumwongeddeko 5 kwata sente zino jangu anaabye engalo Every person at BBS Telefina. Yes. Anko malayo zizi no bakongeddeko 5 katwongereko n'omutwalo omulala malayo sagala kwebiri ekindo twaleko 5 Pardon again. Pardon again. Okay. Abalabi baffe abakiri kitya tubaagala nnyo twagala mweyongere okubanga mutega BBS Telefina yaffe ono mbuwo maizo mpako muyambyeko malayo jiwere 5 nno jigena wera sente zikulemye malayo bobo mwensefu malayo nti tubaagala kale gamba tubaagala nnyo mwebala okutega Telefina kati unooba omugamba nti omwagala nnyo otera mugamba kigambo ki omugamba kigambo ki ng'omugamba nti nkwagala nnyo I love you. Kati kati yongerako ekirala nti mwebala okutega Telefina oba mwongere okulaba Telefina I love you. Pardon again. Ekyo bannange ku ssente zino omusajja ono alwanye n'ekigambo siraba ng'omuntu anaabangalo ng'agenda kwogera luzungu ne luganda agambye kaddemu jangu sente sagalo kale kati kankwerekereze sente naera kanzimuwe omusajja kamwe sente kwata sente zo webale fuba okitegeera webale fuba bambi nzo nzizizaamu amaanyi nkwagala nnyo mubeere bulungi club ambiance we tugenda okubeera kale ekyo kyogere mu luganda tugenda kubeera club ambiance lekana nnyo tugenda beera ku club ambiance kyogere mu luganda kirekane tugenda kubeera ku club ambiance okitegera tukyogera mu luzungu nalinga sirina mukwano naye nze bukyankula bannafuna